Yes, tukwaniriza ku mukutuba ffe muganza kumanyikiddwa nga Ibena Mukamoni nawe kitamanya nduba zimpita ntambi kimzoga namba rechiboya Maxwell Junior. Era netera tukomeo tubeera tukutusaako biki ebife Kampala na biki ebitambula mu ggwanga. Of course maulega entertainment irango lunaku lero nkuleetedde muganzi wa Rema gwe bayita Hamza Ssebunya. Oluvanyuma okuba nti waliwo ebibadde biyitingana nti ate simanya bula te bula nabwe kityo twakitegeddeko nti omukulu Hamza Ssebunya bwe twogerera ali mu studio yatandise okuba nga arecordinga first album ye eyokuba nti atandika music career ye era nga bwe twogerera Hamza Ssebunya yajoinize music industry muyimbi wa ggwanga era nga bwatyo yatandise okuba nga anoonya abafa bwe twogerera Hamza Ssebunya ali mu studio emu yatandise okulikodingira ennyimba ezawandiikibwa muganzi gwe bayita Rema Namakula. Tukikire nti Hamza abantu babadde bagamba nti Rema Namakula ayinza okuba nga adayiwa Edrisa Musuza because Edrisa Musuza is ever winning big mu music industry and being a star bwekityo alina potential oba alina enkizo y'amaanyi nnyo okuba nga yeddiza mwana muwala gwe bayita Rema Namakula ku aberenga adayewe because Rema nejali nti star yani yagadde omusajja ng'ali mu class yemu eyoba mu class yemu eyoba abasitoba nga celebrity so bwekityo Hamza olwategedegana amawulire oba ensonga bwezi zitambula nti ayinza okuluzinga omukyalo okuba Kenza atandise okula ebintu ebyamaanyi yawangudde African Entertainment Award best entertainer wuyo alina nebisigaddewo ate nga naye akiraba nti alina talent y'okuyimba. Hamza nabe kityo yasazeewo okubanga agenda mu studio recording ennyimba nabe kityo bagaga bangi abavuddeyo ne bagamba nti Hamza bw'otandika okuyimba tugenda kusponsoringa tugenda kubeera tugenda promotinga music wo tugenda mukola ebintu ebyenjawulo byonna ebyakabe okumakinga tukufuula era nga twogerera omugagga gwe bayita Kirumira yomu ku bano ababeerawo nnyo kukwanjula kwa Hamza n'okupikapika Hamza kw'ossa n'omugagga gwe bayita Hamu lwakityo Kirumira avuddeyo n'agamba nti nze manager wa Hamza Ssebunya era nabwe kityo ngenda kubanga tukola album gye tuli mu kukola gye tuli mu recordinga tunaaba nga gipromotinga ku Uganda market kogata ne ku African continent omuyimbi waffe abeere nga asobola okuba nga competinga ne ba Davido ne ba Wizkid n'abasigaddeyo ate nga ne Musuza tubeere nga tumujja mu kuyimba e Kampala. So twogerera amagye gagenze dda mu studio galiridde luyimba lwa Hamza Ssebunya ne Rema Namakula n'ebirala bibulina mwoli gaffe agadde akosigadde entali jimuzo. Bye bye.